Cruise exclusive call literally proudly powered by Beaver Organic. Muna ne Derrick bagudde mu bintu. Muna ne Derrick bagenda ku billboard ya byakunywa. Ekyokunywa kino kirudde mu Uganda kimazeewo ebbanga ddene kiweze emyaka egiwera 5. Kyakunywa ki kino ekibasiimye era kalango kikano. Okay, Beaver Organic nga be batinzewo enkomerawo ate no twongera obbaniriza nti mwebali nnyo kubeera nga ate mu kyatu Beaver Organic webale exclusive koli mwana muwala ono Mona ne Derrick betukyaliko banange njagala abavubuka tuyiga ekintu kino nange Alan Cruz ne muvubuka munnammwe era ffenna tuyiga ekintu kino okuuma otya brand yo mugikuuma mutya ne mbanga ekola ssente. Abaana bano bagenda kukola ssente if tebonooneka naye engeri gye bakolamu content mulungi nnyo 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 nnyo. The artists they are meeting bali organized. Kansuubire Muna ne Derrick muli mu kumeeting abayimbi bano naye mulina bye muli mu kuyiga mulina ebyenjawulo bye bali mu bawabula bye mugenda okubanga ate mukola. Essaawa eno nnyini njagala obbategeeza nti Derrick ne Muna bagenda kuba basayininga deal ne kampuni ey'ebyokunywa wano e Uganda emaze e Uganda emyaka kati gwe bala kuva bote eyasooka ekyokunywa ekikadde oba soft drink eyasookawo egenda basayininga bagenda ku billboard za byakunywa. Kitegeeza TikTok ekyuse oba omuzannyo gwa internet gukyuse omuvubuka ata azannyira mu brand ye bagenda kuleka teri muntu ayagala kukozesa brand z'abantu bawemula. Abaana bano bagenda kuba basayiningibwa era ku billboard za Kampala ogenda kuba obalaba. Bwe tutunulira kampuni ezibasayininze tutunulira musajja wange Ken okuva wali e Dubai owa Multimind agira ezo visa biki visa then ne air ticket biki n'ogenda e Dubai byakola yabawa ssente buli omu emiliyoni ezaali ziwere 10 eza signing fee. Kaakati kitegeeza gwe TikTok ali ku TikTok oyimiridde wa ekintu kyo kiyimiridde wa brand ki gy'oyina ey'amaanyi. Bw'oba toyina brand y'amaanyi gy'okolera oba gy'oinfluencingira kiba kitegeeza mbuno ekintu kyo kibulamu. Bano abaana tebawemula. Nkugambye ogenda kuba obalaba ku billboard kipande. Kitegeeza bakoleredde brand yaabwe. Muna akimanyi nti Derrick Muna, Derrick akimanyi Muna Derrick. Wano wetukolera ssente kankomewo n'agasinga kaawo tova Cruise exclusive.